Enjuki ziremesezza omusumba okusabira omugenzi Nakyaze Kate ng'ono zimututte emisinde ssaako n'abatuuze babadde bazze okukungubaga bonna ne babuna emiwabo okukakana nga keesi bagirese mu ttenti okwetaasa ekibabu. Ekitundu ku ggulire lino twakikolaze olunaku olw'eggulo nga kigambibwa nti omugenzi ono okufa kwe kwavudde ku njuki ze zimu ezamulumye bwe yabadde azze okulima ku bijja bya bajjajjaabe. Obuzibu obuliwo, enjuki zatabukidde ku kyalo Nama Wamulukojjo, kati ng'embeera eriwo twabadde n'obuzibu mukadde waffe yajja nga azze kulimako ku bijja bya bajjajjaabe bakitaabe, enjuki ne zitabuka. Ensuukoolo zaamukwata olunaku olwokusatu n'ayisibwa bubi nnyo era ne tumugjawo ne tusobola omutwala mu ddwaliro, twamutaakiriza akantu mutwala mu ddwaliro naye obulamu ne bugenda, Mukama teyakkiriza. Enjege eno ebadde ku kyalo Nama ekisangibwa mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono era nga kigambibwa nti ekiviiriddeko enjuki zino okuva mu mbeera be booluganda okuyisa amaaso mu biraamo by'omugenzi ng'ono kigambibwa nti yalaama obutamuziika mu keesi abooluganda kye baasoose okuyisaamu amaaso ne bagula keesi olwo enjuki ne ziryoka ziva mu mbeera ne zitandika okulumaluma buli muntu gwe zabadde zisanze awo. Oluvannyuma lw'okukitegeera nti keesi yabadde evuddeko obuzibu bakkakkanye ne basalawo omulambo bagugye mu keesi era olwo enjuki ne zikkakkana n'abakungubazi ne bakomawo mu ttenti emikolo gy'okuzinga omugenzi ne gigenda mu maaso. Kigambibwa nti omugenzi ono yali yalaama obutaleeta bidongo mu kufa kwe kyokka bibadde byaleeteddwa ku mukolo guno era biggiddwako bwe batyo ne batandika okukolobya ennyimba z'abalongo n'eza lubaale olwo embeera nedda mu nteeko. Sure Media weeviridde mu kifo kino kigambibwa nti enjuki zibadde zizzeemu okutabuka mu kaseera k'okuteeka omugenzi mu ntaana nga tezaagala bamuziike mu ntaana gye bazimbye na bbulooka. Ekyo mulimba naawe gendayo. Wakitala bizavaawo.